actually ndozanga bola bakuswini yawo venu nene nnyo ekiro kino Album African Management yekikutte era nga yekuleetedde omuyimbi Violota nsubira olunaku lugenda lwa Sunday tetuyingira mwezi mwa kiba kitegeeza possibly it will be a Monday idide lunaku lukulu tulina oddu celebratinga Ricky Smokes tulu celebratinze tutya tuleesa omuyimbi bamita Violota kitegeera exclusive kitegeera mpozi tulina ekirala kisigaddeyo byensasula bigenda babite bisale mwakoze mutya saawa zino oba wetaaze tiketi yo tulina alibadi ticket za ddira mu 10 kugirako plate y'ennyama olaba plate y'ennyama kasona alaba Violota nga yingidde Dubai nga 29 kitegeera Violota nga yingidde Dubai kitegeera plate n'okuyingira mu kifo kino ng'omuyimbi gy'ali egenda kubeera 150 dirham 15 ku idide kitegeera 15 okuyingira idide saawa zino tiketi za 10 n'ekirala tulinawo emmeeza ya 10 abantu 5 kuliko ecupa ya wayini n'olusanira lw'ennyama n'ekirala ne tubeerawo ne family table y'abantu 10 kitegeera yadira mu 15 kuliko n'ecupa ya wayini n'olusanira lw'ennyama ndaba mugabudde bugabuzi kuba kati wongamba nti mubadde muliisa abantu buli Sande ne muleeta n'omuyimbi ne mutugamba ndulwa mu 10 n'otukuleerako ennyama nga n'omuyimbi mulabye mwagabudde bugabuzi naye nga anyway sikyewuunya kuba lunaku lukulu ate lunaku lwabasikiriza so tubikola ebisinga in favor of God. Alright, mbadde Wizusoni Pro era nga I think lunaku teruli wala actually tusigaza ne ku ntono nnyo mbale naye nga nkusaba obeewo ba vibe egenda bayamaanyi nnyo Violota you know him is a man of vibe so come and join with us let's celebrate together love. See you there guys.